Identification number. You should get a logo for your business. Mwafunye logo. Work on your social media channels. TikTok, get on Twitter. Waliosubira by now ojja kuba owezezza stock ba customers bangi bayi. Oyina okyetegereza n'okitegeera kino nakyo. It seems people are discussing with one another. Come on, say something. And they are doing the film production. As you can see, we want to pay you music. Now, what I'm saying. Era abavubuka abaffe Thank you very much. And then we shall. Okay, so is tax identification number. Buli business bagiwa tax. Era buli omu n'amalirizanga tasobola giyitako wabula okujja akuwakiire era weyongere maaso. Tuyinza okukwata videos oba videography ennungi ze mulabireko obadde busambambiro oba oli awo ziyinza n'okuba nga si ze ezisinze ng'ennungi ezisinga zisigaddewo. Omwami Kijjambu yagambye nti ye ezize yazirese ku kompyuta yazeerabiddeyo weerabizi naye agamba tewali gye tulaze wano ng'ekiro ezize. N'olw'ensonga eyo obukugu tufunye ebyamaanyi. Ng'oteekwa okukozesa kompyuta tuyize engeri y'okutundamu bizinensi zaffe, engeri y'okuziranga n'engeri y'okuyiiya story oba twandiyise story composition. Eyo story esobola okukwata omuguzi omubaliro n'amalirizanga ky'otunda kyonna asasula busasuzi talamuza yadde okuteesa wabula ng'omuwendo gw'omuwadde akuwa buwi. Tuyize engeri y'okwasaganya mu business oba business management omuli okugula, okunoonya obutale, okubalirira ebitabo n'ebintu eby'enjawulo. Bagambye abeera kumpi n'Emukono. Tewetaaga na ssente ojja okole ki osome. Just gwe obeera okumpi osobola otambula ebigere byo n'ojja n'osoma. Oba olina amezi akabooda n'olinnya n'ojja n'osoma kyekyo takyo weetaaga. Toyeta ssente za kulya, toyeta ssente za kukola ki gwe jangu. So oba olina bizinesi ng'okimanyi yo ekintu nga yiyo ng'okimanyi kikyo. Oba tewetaaga na ssente z'amaanyi kikola ki kikula. Ebintu birabiki bingi era waliwo attendance list egenda okutambula. Tulaga abakulembeze abalungi abasobola okukulembera ate nga bakozesa emitimbagano obulungi. Lwekyo tugenda kukozesa mukisa guno era bwe tuba tubayise mujje mu bukulembeze. Joshua, Andrew n'abalala muli bakulembeze balungi naye temulina mukola ki omulabikira. Twagala kino kye tutandise atufunemu opportunities eki
tujje mu bukulembeze. Gamaliriza mukama wange ku kitiibwa. Tegera nti no ebintu nga TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn n'ebirala omuntu asobola okufunirako emirimu, omuntu asobola okuba nga yeefunira akatale bye byakola, omuntu asobola okuba nti ayongerayo okumanyisa abantu biki byakola ne kampani ye ne bizinensi ye. Olwekyo tuyize ebintu bingi, tuyize okuba ebifaananyi, tuyize emitimbagano gikozesebwa gitya, newankubadde tumanyi kati abamu ngaffe tumanyi emitimbagano gikozesebwa gitya, naye ate mu nkozesa ey'ekikugu bingi nnyo bye tusobodde okuba nga tuyiga mu musomo guno. Ate kitulaze nti olwaleero oba olina kyokola olina okiteekamu emitimbagano okulaba nti no kituusa ku ddala w'okyetaaga. waba olwenyigira 20s n'abantu bano ne bagamba nobagamba nti bitabenule erya minisita z'okubijjeko. Erinnya nze Nampima Patience nga nze mukulembeze w'abayizi abasomedde enkozesa ennungi ey'emitimbagano n'ebyuma bikalimagezi wano ku ssaza Kyaggwe. Omusomo guno gutuyambye nnyo ffe ng'abavubuka naddala abali mu makkati g'emyaka 18 ku 3. Gino gy'emyaka abavubuka kwe tusinga okukozeseza emitimbagano oba emikutu gimukwanira wala. Tuyize enkozesa ennungi ey'emikutu gino, tuyize okulanga businesses nga tweyambisa emikutu gino, tuyize okutandika omu n'okuteekateeka businesses zaffe ko n'okukola obulango obwo bwennyini nnyini obutuukagana n'omutindo ko n'okukwata ababulaba omubabiro bwe batyo ne bajja ne bagula ebintu eby'enjawulo. Ffe ng'abavubuka tuyiza okuba ebifaananyi, okukwata videos n'ebintu ebirala bingi era nga bino tukkiriza nti bigenda tuyamba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo mu kwekulaakulanya, gamba nga tufunamu ensimbi wamu n'ebitundu gye tuva nti tugenda kweyambisa obubaka obwo busaanidde tubuwa abavubuka bannaffe nabo basobole okwekulaakulanya wamu n'okuva mu mbeera ezo z'abadde batambuliramu ez'okukozesa emitimbagano obubi. Ffe ng'abavubuka twebaza ekitongole kya Uganda, twebaza ekitongole kya UCC ekitadde ensimbi mu nteekateeka eno, wabula era n'okusingira ddala twebaza obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole kyabwo eky'abavubuka abatusakidde enteekateeka eno okugituusa ku ffe abavubuka. Ssaabasajja Kabaka wange. Eno sayidi gy'otuddeko y'aba students, eno sayidi y'abantu abataali mu ssomero naye nga abamu balina businesses abamu tebalina. Naye ne ba students muneeno mulimu abamu abalina businesses nga olabye waneno omukyala wa makeup ali mu sayidi bavudde no mu group y'aba students. Naye baneeno sayidi eno mulimu abadde nga tebalina businesses. Owekitiibwa njagala okuloopera nti abantu bafunye business ideas. Era tugenda kuva waneeno nga tulaga Kyaggwe ki Buganda kyetukoledde. Owekitiibwa nkusuubiza nti okuva na leero bannakyaggwe tugenda kuwanika Buganda. Ate olw'okuba nti Kyaggwe yasinga, Kyaggwe egenda kusigala ku ntikko. Olwaki tugenda kulwanirira Obuganda nga tuyita mu mitimbagano. Tukirabye bangi nnyo nga bakwata videos ne bazikola ne bavuma Obuganda. Tuli Baganda n'oba nga tuli Muganda oli mu Buganda kitegeeza ffenna tuli Baganda. Mbadde nsaba ffenna okuva mu musomo guno tuteekerewo Buganda omugongo nga tuyita mu mutimbagano social media. Waliwo abakwata videos kyo twakirabye nti ba editinga videos tukikozese nti video eyo webeera nga eri edited osobola okuvayo n'ogamba nti bakeeditinze kubanga byonna tubikoze eki tubisomeze. Nabadde nno sibimanyi ebimu nti omuntu akwata ka video n'akeeditinga bwati ne bwati byonna twalirize. Kitegeeza tugenda kubeerawo ku lwakabaka waffe, tugenda kubeerawo ku Buganda. Era Kyaggwe egenda kutambuza enjiri yonna. Video ndowooza tukirabye group 5 egiwadde abavubuka okufuna omusomo guno Ssaabasajja gwebategekedde. Era olunaku lwajjo lwonna twali mu kitiibwa kya Buganda ne tulaba n'abantu abalala mu nsi yonna
mu masaza amalala aga Buganda ageetoolodde ensi yonna abatambuza ekitiibwa kya Buganda. Waliwo abavubuka bayita Buganda boys nga tuli nabo wano naye nga kuti ku mukutu, kubanga ebintu bye tusinga okukola wano tubitambuliza ku mukutu. Tubagamba twagala tukose internet okutambuza bizinesi zaabwe n'ogenda mu maaso. Bannange nze sina kye mummanja era omuzindalo ngenda gukwasa my fellow train okujjako okulira ku nsiko n'okubeera wako n'ekintu kyokola muli mutima n'ogamba ddala ddala kina kuzikyaki kigenda kusigala nga kimukola ki kimulumiriza. Kati abavubuka bano tubagamba naye bw'oteekako ebintu ku mutimbagano ebisobola okuleeta bizinesi, ebintu ebisobola okukufuniza emikwano, ebintu ebisobola okutunda ensi yo, ebintu ebisobola okwagazisa eggwanga lyo, lwaki tetuyiiya bintu ng'ebyo? Abavubuka bano basically kyetubadde tusoma ennaku zino zonna, bwe bamaze okikola balina groups zaabwe ze bakoze. Ziri groups meka, tuli groups meka, ziri groups 6. Buli group ne bagenda ne bakola omulimu gwabwe ne bagamba akano ketwagala okukola, kano ketwagala okukola. Baŋŋambye nti wadde tetwagala kuyingiza byabufuzi mu bukulembeze, naye bo bannabyabufuzi basazeewo okuwagira ekibiina kisinga okubeera demokurasi mu ggwanga ekya CP. Kibadde n'obukulembeze omu okumala ebbanga eddungi ate bamwesingizamu, nabo bakozesa demokurasi balonzeemu omuntu omu n'ensi ye, naye luli abadde agiteeka kuteesaawo bakasoma bagala be bajja, naye kati asobola okulanga bizinesi ye n'abako waali n'abaako wakola ki wadde. So neyanza nnyo okumpuliriza, Mukama nsaba bakomi. Olukano olukozesa amasimu mu ngeri y'obuvunaanyizibwa obutakuma bukumi bangi. Mu buvunaanyizibwa obwakwasibwa nga buvunaanyizibwa ku minisitule eno wansi wa kabineti y'Obwakabaka, enteekateeka ya bintu byonna ebigenda okusomesebwa etukwasiddwa, era njaga okutwala omukisa guno okukitongoleza mu ssaza lino erya Ssaabasajja Kabaka ery'e Kyaggwe erikulemberwa Ssekiboobo. Abavubuka mu Bwakabaka bonna okulaba nti ku nkomerero era ku ntikko y'enteekateeka eno ojja kubanga ebiri mu mmanyi eno byonna byonna ng'obimanyi, ng'obisomye, ng'obitegeera bulungi, ng'obikuba budinda era ng'oli mwetegefu okubissa mu nkola. Ayi Katonda kuma Kabaka. Much as abantu bakosebwa naye mwalimu ababenefiti n'ennyo. Simanyi oba badde mwami enkambwe yabantu kyebayita TikTok. Ku TikTok waliwo omuvubuka yava essene bamuyita Kabi Lame. Simanyi oba yabalazeko ku bifaananyi omuvubuka oyo. Mu 2020 omuvubuka oyo TikTok bwe yali ng'ekyali mpya, omuvubuka oyo yatandika okuteeka videos ze ku TikTok. Abantu bangi nnyo baamulaba era tudde omuvubuka oyo alina views oba alina account, balina abafollowers bali mu millions, abafollowers bali bangi. Naye omuvubuka oyo watuuse leero ne eggwanga wajja Italy mwadde ne citizenship. Yali abeera Italy naye nga balina amufirika naye nga abeera Italy. Naye okubanga ya impact yalina, impact up to now omuvubuka oyo ne Italy yamuwa ne citizenship. So kyengeramu UCC kyeyatubamu negamba nti right now abavubuka bakosebwa ku bintu bya unemployment. N'abavubuka balina emirimu basafringa kyebayita unemployment. Ate ekyo infact kikulu n'okusinga unemployment. Abavubuka abangi kale basoma balina degrees ne bavuga kuofisi. Oba abanga bali mu offices tebakula emirimu kisaaniddwa okubanga tebakola. So ekintu ekyo naye tebakimanya bagamba ne lwaki
lwaki in this period of time tutekawo program eyinza at least okuwa enhanced digital skills bavubuka bano naye bagamba tutandike nga mu central wali n'ebibuga ebirala other regions bagenda okutuuka yakati bwe batuka okukola program eyo fe aba applying okuwa Photos, photographer. Make sure everyone has a photo. Right? They have to post their photos. This is a big day for them. So we're not going to manage it. Next, Nyombi Abdul Nasser. Make sure we will be setting fun and into positive. Yeah, tonight. Munyagwa Tony. Munyagwa Tony. Nabachwa Fiona. Nabachwa Fiona. Baliriza olwokaano lukozesa amasimu gano nga munoonyako ebyamagezi okusinga eby'omugwago. Baliriza mu tekinologiya oba mu mutimbagano okukozesa amasimu gano okubeera bannammwe nga tuzimba kye tuyita community. Baliriza okukozesa amasimu gano mu ngeri egenda okubasitula okubafuula abantu okubateeka ku mmeeza etubatuusa okulya n'abalangira n'abamuja nga mutegeerekeka ng'osobola ogikozesa okufuna 10 ng'osobola ogikozesa okuyiyizaako ebintu byo by'oyagala okulaba nti obiyiiya era bigenda okukyusa obulamu bwo. Mwekiririzeemu okuva wano nga mwe mugenda okusooka okukola betuyita ba TOTs. Buli omu jagala weeteekemu campaign. Omati kusibira amagezi temugateerangayo kikono. Bw'ofuna amagezi kakati mwenna abasomye wano njagala obbawa okusomozebwa, njagala onoonye abantu 10. Abaana bwe beetya abamu balina just inferiority complex. Embeera embi ebatuuse nga ebalumanga amayute nga tebakyalina ne basobola kutuuna naye nga tasobola kujja wano nga yetya bwetya. Nolwekyo njagala kubasa buli omugenda onoonye abantu 10 olabe nti obaganyibanyiza ku magezi gano era kakiraago ako bw'omala okakakasa nga nako kabanguse era nako kasabe buli omu agenda anonya batonoka bwe tubadde tubazimbira poliisi n'okkiriza nti oli wankizo mu kyeso ekizimba era ekisitula eggwanga ekisitula famire yo ekisitula abaana bo bozadde ne bwotonazaala basebo ne banyabo ensi esobola okukyuka. Tuwuliziganya buli kintu kyonna mulannamye ne muwanika emikono obuyiiya obuvumbuzi okulowooza okufumiitiriza mukukwasa bannammwe from the west ab'ebulaaya. Jo nabaddeko benjogereramu mu nsonga eno ya tekinologiya ne mbagamba nti nabali mmwe katonda batonanga mu by'origino temuli copies. N'olwekyo kulikirawo okwetunuuliranga zi kopi nga mubulabika ng'abayozebwamu obuuzebwa nti bali be baatundibwa nga bali origino. Balina bagambye mu Lungereza ne bagamba nti spiritual beings with a human experience. Katonda mulungi ow'ekisa otumere Mukama otumundukuleko emikisa gyo era baffe omukumenga twesimye nnyo
The winners are going to take... Chikubenga.